Yes, mu mawulire ge tulinawo ebimu ku bintu ebyasangiddwa mu maka ga Nnalongo Anita Amongo ag'emirundi gyonna ge baayazizza. Jjukira batandikira Nakasero ne bava Nakasero ne bagenda Ekigo. Ne bava Ekigo nategeddeko mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero nti baagenzeeko ne mu maka gasangibwa Entinda genkakasa nti abasinga obungi mulabika mubadde temugamanyi. Kakati ate waliwo amawulire era agaafulumye nga galaga nti ne mu maka ge agasangibwa Bukedeya baabadde badiployinzeeyo dda aba SFC. Simanyi oba okunoonyereza kukyagenda mu maaso oba kwawedde. Katulinde ekitongole kya poliisi oba olyawo kiyinza okugenda maaso n'okuba nga kituubulira. Wabula olunaku olwajjo bwe lwazibidde nga bino ebintu ate byongedde ebibuuzo bingi nnyo eri ne bakama be. Wuliriza, ezimu ku mmotoka ze ezatwaliddwa ezaggiddwa mu maka ge ag'Ekigo okuli emmotoka eyo eya Rolls Royce n'emmotoka eya Range Rover. Abasinga obungi no tebaategedde zino emmotoka zaabadde bbiri. Kwabaddeko emmotoka ya Range Rover n'emmotoka ya Rolls Royce. Zino zombi zaggiddwa mu maka ge ag'Ekigo era gye bagenze maaso n'okuba nga bazitikka zombi ne bazijjayo. Kyovula ebimotoka ebyazitisse byabadde bibiri. Baazivuze nga bazoolekeza ku kitebe kya poliisi Naggulu mu kibuga Kampala, wabula nga zigenda kusula wansi mu mikono gya office emanyiddwa nga forensics egenda okuba nga yeekebejja ebintu nga bino, emmotoka eya Range Rover n'emmotoka emanyiddwa nga eya Rolls Royce. Wabula zino baabadde bazitwala. Bano abasajja balinga ababadde balina kye bagenderera. Era bwe kibanga mission yakutegeeza ggwanga nti Anita Amongo abadde mubbi oluvannyuma lw'ebibuuzo ebyatandise okuba nga bifuluma, ensonga eno yandibanga ate mpanvumukko okusinga w'oyinza okuba nga ogirabira. Wuliriza, obugagga bwa Anita Amongo bwonna obwawuliddwako n'obwogeddwako bwonna buli accumulated mu myaka ng'etaano wabeeredde mu bifo bino ebinene. Kyokka ate kigambibwa waliwo bakama be ababadde mu bifo ebisinga ne ku ebyo emyaka egisukka ne mu makumi. Kakati ng'ebibuuzo bitandise okujja era Bannayuganda batandise okwebuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Bino ebibuuzo nga sinnabikuwa bwe babadde batwala emmotoka za Anita Amongo nga bazijja mu maka ge ag'Ekigo baaziyisiza ku express, wabula tebaazibisseeko nti bababikeko amatundu bali balabe kye batwala. Tebalina mbeera yonna gye baataddewo nga kiringa ekigenderere. Anita Amongo olowooza abadde abalaki? Kigambibwa okusinziira ku maloboozi agava mu nsonda ez'enjawulo ez'Abannayuganda, Anita Amongo yandibanga abadde abala entebe ennene. Wabula okusinziira ku nze, wuliriza, abamu ku bantu ababadde close ennyo ku Anita Amongo in my personal lens, abamu ku bantu ababadde okulusegere ennyo olwa Anita Amongo, abamu ku bo baawuliddwako nga batandise okumuvaamu. Ebibuuzo ebitandise okujja ku Anita Amongo abadde abalaki, ebibuuzo bino byandiba nga birina ansa zaabyo. Kakati wano nkuwa kye bayita my random thoughts. Wuliriza, abamu ku bantu abambadde ku lusegere ye mwami ono amanyiddwa nga David Kabanda. Kyokka ate abamu ku basinze okumuteekako embeera ate era ye mwami ono David Kabanda. N'abamu ku bantu abalala bamubadde okumpi ye Nammeere yakwatibwa nga bino ebintu bitandika, wabula Nammeere yateebwa, tewaliwo kyamaanyi kyamukolebwa. Kakati ebigambo ebizze byogerebwa saagala bijustifyinga nti oba bituufu, wabula njagala okulekawo awo ekibuuzo naawe okinziriremu tubeere nga tugenda mu maaso n'okuba nga tutambula. Kigambibwa okusinziira ku birowoozo bya Bannayuganda ab'enjawulo, okimanyi nti Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti n'ababaka ba Paalamenti babadde baatuuka ku ssa eri muvunnamira, abadde ayina ebiragiro eby'oku ntikko, abadde Paalamenti ng'eringa eri mu mikono gye. Obadde okimanyi okusinziira ku Bannayuganda abamu nga kirowoozebwa nti omukyalo ono alayika adde atandise okutiibwa, ng'oggyeko ekyokuba nti enguzi weeri kubanga si ye yekka ali enguzi, ng'oggyeko ekyokuba nti abbye ssente y'omuwi w'omusolo si ye yekka azibba. Oyinza okukirowooza oba tokirowoozaamuko nti Anita Amongo ono yandibanga abadde ye atuuse ku kifo ky'okwegwanyiza entebe ennene, nga bino byonna ebimukolebwako si kulwanyisa nguzi, wabula nga bino byonna ebimukolebwako kugezaako kukkakkanya maanyi g'alina ne influence gy'alina naddala mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda, kubanga bino by'alina, bino bye bawambye, bye batutte ebisuze ku kitebe kya poliisi Naggulu n'ebirala ebitannaba kubanga bitubuulirwa, bino bangi babirina n'okusingawo. Wabula wulira, okusinziira ku influence n'amaanyi g'abadde afunye nga si mu Paalamenti wokka wabula nga n'embifo ebirala, Anita Amongo yandiba nga abadde afuuse threat. Era Bannayuganda bangi nnyo bagezezaako okuba nga basaaminga ensonga eno nga balaga nti wandiba nga waliwo ekigambo transition kitambulidde nnyo mu nsonga zino, wabula nze saagala kugendayo nnyo eyo. Njagala nkuwe my random thoughts, then oluvannyuma ngenda kubaako byenkwongera. Bino byonna tugende maaso n'okuba nga tubitegera. Kakati labayo, Anita Amongo mu Paalamenti eno ayina engeri gy'abadde agitwalamu nga yakkiriza ababaka okwogera oba yabagaana, yasalawo nti gw'ojja kwogera oba yagaana. Bino byonna biwulire. Njagala okutegeeza nti Anita Amongo yandiba nga abadde atiiriddwa buti, ne bwankubadde sigamba nti bye babadde akola bituufu, wabula yandiba nga abadde afuuse threat eri abakulu, era n'ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti omukyalo ono yandiba nga abadde atandise okusemberera entebe ennene, byandiba nga bye bimuviiriddeko obuzibu. Anita Amongo emmotoka ze
bwe babadde bazireeta nga bazitwala ku poliisi gye zigenda okusula bazirisizza ku street tebazibiseeko yadde nga balinga abagenda bamulisa bannayuganda nti mujje nammwe mwerabireko mujje mukwate ebifaananyi mukube omukyalo omubbi wuuyo n'ebintu ebibadde bibbibwa nabyo biibyo kakati laba embaga. ندى kakati awo nga bagezaako okutwala emmotoka zombi bannayuganda bwe baabuzaabuziddwa emmotoka zaabadde bbiri emu yabadde Range Rover endala yabadde Rolls Royce zino emmotoka zonna za bbeeyi baazisanze mu maka ge ag'ekigo wabula nga sinnakuwa my personal lens njagala tusooke tugyewo akalango kano naye nga nkugambye waliwo ebyama ebitandise okuba nga bivaayo era nga bw'omanyi nti awali omukka tewabula muliro era nga bw'omanyi nti bitandikira wano bitandika mpola mpola ffe tubikuwanga reported naye ate oluvannyuma bituuka ne bivaayo nga biringa ebintu bino byandibanga bwe biti bwe bitambula. Anita Amongo abadde abalabwa pulezidenti abadde abala ntebe ki ennene okusinga ku gy'abaddemu katugyewo akalango nzije tubikuwe. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe waliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno ng'era bwe tujja tugenda maaso n'okubanga tukutuusaako amawulire ne updates nga bwe ziba zizze kaakati ne ku mulundi guno njagala tutandike n'ebigambo ebitali birungi nnyo eri Nnaalongo Anita Amongo. Ensonga lwaki amawulire ga Anita Amongo gasaanikidde buli nsonga yonna egenda maaso mu ggwanga erya Uganda wandibanga waliwo akabaddi njagala tugende maaso n'okubanga ate tutambula mpola mpola otegeere okusookera ddala Anita Amongo entwala gye baamutu jjukira nakuwadde akatambi olunaku olwajjo bw'obanga obadde ogoberera Anita Amongo mu kuwambo bwe babadde bagenda e Nakasero tewali muntu y'omu yabadde alaba ku Anita Amongo era tewali n'omu yategedde nti oba Anita Amongo ali mu makaaki twategeddeko nti ali mu house arrest naye tetwategedde ali mu makaaki e Nakasero kyatwala essaawa eziwera nga 24 nga baaza amaka ge ag'e Nakasero kati amaka g'ekigo nago bagenze ne bagaaza era mu kugaaza gye bajja emmotoka zino kakati gana amaka kigambibwa okuba nti abadde yakagagula ate ng'alina n'amaka era entiinda kakati njagala owulirize bwe babadde bagenda okutwala emmotoka zino ekigo waliwo ka konvoyi akazze nga kalimu emmotoka za security nga kalimu abasajja abatategerekeka naye nga kigambibwa nti Anita Amongo baamuleese baamugje e Nakasero ne bamuleeta ekigo bino byonna bigende mu maaso n'okuba nga bikolebwa nga naye bw'ali alaba simanyi oba kyabadde kigendererwa ki naye nga baamuleese bino byonna nga bikolebwa mu kamera. Kati Anita Amongo awo mu kaseera ako ng'atambulira mu bugombe bw'abasibe yogera nakugambye nti omuntu otambulira mu bugombe bwa mirundi 3 oyina okutambulirako ko mu bugombe obumu ku buno either ojja kutambulira mu bugombe mu bugombe bw'abakungu ojja kutambulira mu bugombe bw'abasibe oba oyinza okutambulira mu bugombe bw'abagenzi kakati Anita Amongo yakatambulirako mu bugombe bwa mirundi 2 era kitegeeza yo obugombe bwonna bw'emirundi 3 ajja bumalayo kubanga n'obw'abagenzi alina obutambuliramu ko tetumanyidde. Anita Amongo yajjidde mu bugombe bw'abasibe nga bagenda okwaza amaka ge ag'ekigo kana amaka ga bbeeyi nakulaze n'ebimu ne ku intiriya waago mu vidiyo ezimu kwezi ezasembyeyo kakati wuliriza ensonga lwaki kino amawulire gakitambuzza nnyo era lwaki kitambudde bwe kino n'okulaba nga kituukaawo okusobola okuba nga kibikka ebintu ebirala byonna ebigenda mu maaso. Wuliriza Anita Amongo ensonda ezesigga oba ensonda ez'enjawulo zitandise okuba nga zijjayo ebigambo nti omukyalo ono alina influence gy'abadde afunye
okuva mu office mu departments ez'enjawulo omuli ne parliament gy'abadde akulembera era bw'abadde addressinga ababaka mu parliament abadde alina engeri gy'abakwatamu nga balinga abaana be. Bannayuganda bangi nnyo badde beekengera embeera eno naye njagala okutegeeza bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri bannayuganda bokka si be bayinza okwekengera embeera eno. Kigambibwa okuba nti amaanyi ga Anita Among galabika gabadde gatandise okuba nga geeraliikirirwa. Tokirowoozaamu nti oluvannyuma lw'okweraliikirira omukyalo oyo nti abamu ku bantu abamubadde ku lusegere tebabadde mikwano gye wabula bandiba nga babadde bapimi. My random thoughts oba in my personal lens ngezaako okuwa okusinziira ku ndowooza ezange bino byenkuwa byange. Tolowooza nti abantu ababadde ku lusegere lwa Anita Among abamu bandiba nga babadde bapimi. Kubanga tulaba okusingira ddala David Kabanda yali omu ku bantu abali close ennyo eri Anita Among era waliwo n'omubaka wa parliament omu yatuuse okugamba nti yatuukanga ekiseera nga bw'oba oyagala okwogera na Anita Among Kabanda yalina okusalawo oba Anita Among ojja kumulaba oba tojja kumulaba, bw'oba oli wakwogera naye oba toli wakwogera naye. Ye ng'abaffe amanyi n'okwagala okusooka okumanya ogenda kwogera naye biki asooka akukkirize. Tolowooza nti oyo Kabanda kwali mwandibamu elementi y'okusooka okuketta n'okwagala okufuna obujulizi obwenkomeredde. Wuliriza, muzimu ku information kye tuyita preliminary findings ze batannaba kukakasa. Obadde okimanyi nti mu maka ga Anita Among waliwo ebisawo bya ssente bigambibwa okuba nga byafulumayo ag'ennakasero mbu ne bibaako abantu ne bibaako abamu ku babaka oba abakungu abadde mikwano gye ne bajja ne batwala ebisawo ebyo babikweke ng'olwategedde nti gyawunye dda. Kakati abo abamu ku bo kigambibwa bandibanga nabo babadde bapimi nga mu kusooka basiga kifaananyi nti mikwano gye wabula nga bagenda okutegeera olukwe lwonna lwagenda mu maaso n'okubanga abala that is singa lubanga lubaddewo. Kakati abamu ku bantu ababadde ku lusegere lwa Anita Among ne Deputy Speaker omubala mweno saga yonna ng'oggyeko envuuvuumo n'okuteebereza Thomas Tayebwa tannaba kubeera Summoned wenkoledde akatambi kano. Simanyi baba namusamoninga tannaba kuwulirwako wantu nti ndi amaka ge baaga consilinze simaba bagasazeeko simaba mutadde mu house arrest era tannaba kuwulira nga alagirwa okubako ekifo kya resigniningako tannaba kuteekebwako pressure yonna nga bweteekeddwa ku ono. Tebabanga abamu babadde bapimi okuzaako Kemabega omukyalo ono Nammeera abadde akubira nnyo Anita Among ekikopo. Tolowooza nti yandibanga omukwano ogwo gwandibanga gwali feeke ng'omukwano ogwo oluvannyuma guyinza okuvaamu okwagala okufuna information era n'okukwatibwa kw'omuntu omu nga kwagala kuwaayo information eyo then yasigale ng'ali kiriini. Emmotoka baazitutte naye nga bazitwalira mu butaala ensi yonna nga bazigiraga tibannanga emmotoka ze zino newankubadde nga bannayuganda bandyagadde oziraba kituufu naye ate ebiseera ebisinga kitera okulabika nti emmotoka ezo bandibadde bazisabikako. Rolls Royce ne Range Rover zonna zaggiddwa mu maka ag'ekigo. Ebibookisi ne bipareti ebigambibwa okuba nti byabadde bya ssente byaggyibwa mu maka ag'ennakasero. Embeera n'ekyukira Analogo Anita Among naye tolowooza nti wandibanga waaliwo pulaani oba enteekateeka oba olukwe olw'okubaako ekifo kyagenda maaso n'okuba nga yeegwanyiza Nalongo Anita Among. Owuliriza, omukyalo ono yatuuka ekiseera nga mu parliament omubaka ne bw'obeera nejjukira mu parliament eyo leader of opposition abeera n'obuyinza obuli equivalent ku bwa prime minister. Obwa sipiika buba bumusingako katono, sipiika abeera mukama we naye ate prime minister abeera leader of government business mu parliament then on leader of opposition babeera ku level. Naye obadde okimanyi nti ne Joel Ssenyonyi mu parliament omukyalo ono abadde alina engeri Ssenyonyi abadde akaluba bukalubi nti ye musajja abadde ali gumite ng'aguguba bugugubi naye ng'omukyalo ono alina engeri gy'abadde ng'amutreatingamu ng'alina engeri gy'atreatingamu ababaka mu parliament naye nga bino byonna kigambibwa okuba abasajja bandibanga babadde babiraba nga influence egenda ekula era nga mu kukula kwayo egenda yeeraliikiriza. Tolowooza era tosobola kufuna mu ndowooza ekulowoozesa nti omukyalo ono ekikwekweto kino si kyakulwanyisa nguzi. Ekikwekweto kino kyandibanga kyakukakkanya ku influence eyinza okuba nga ebadde emeze era ekikwekweto kino kyandibanga kibadde kyakusazaamu nteekateeka zonna enikesi ng'abadde nazo mu parliament. Ababaka bangi bawuliddwako nga bamulabula naye olw'okuba abadde yeewulira eryanyi nga naye yennyini alabika amanyi ekiddako temulina kye mumugamba abadde nga tayagala kumanya. Mujjukira Ssekikubo we yamulabula n'amugamba madamu sipiika ku nsonga y'enguzi wano mu parliament ennaku z'omubbi zibaana n'ebigambo ebirala byawereekerezaako naye Anita Among engeri gy'aba respondingamu ekyamazima ng'egenda mu maaso n'okuba nga yennyamiza naye ng'amaanyi gaali gava waggwa olowooza. A speaker of an institution, the third arm. So I think, Right Honourable Speaker, when issues of corruption arise, why don't we get the opportunity to discuss them and for government to handle the same to its full conclusion?
This is the problem. We are stuck. We cannot even present our voices to be heard well because the issue of the iron sheets was greatly mismanaged. It was greatly mismanaged. The Rugorobis, the Chitutu, the Nandutus were those arraigned before court. And to me, having cabinet ministers and ministers attending court, then in the afternoon they go to attend cabinet. What indicators are we giving to the international community? So for me, on the question of homosexuality, I want us to disaggregate it. That one we all stand together. But on the question of corruption, honorable members, I beg your indulgence, that we must tackle it. We can't let it go. The other day we had an opportunity to look at ourselves as parliament. When the issue of the handshake, the service awards came, Right Honorable Speaker, have never given us the opportunity to debate it. Despite my constant standing here, can we have a look at ourselves? Or must we hide ourselves now in the same cloak? For me, I'm not part of that. If the UK is sanctioning and targeting the corrupt of this country, it's because we as a country have failed. We have let down the people of Uganda. Where everybody knew, some ministers said that the anarchists came through their windows to their compounds and they were let scot-free. The unfortunate ones, the three, were arraigned before court, and others are continuing to occupy the front bench. And the president made a very simple promise: I'm going to follow them. I'm going to follow them. Where is the following we were talking about? So to me, honorable members, Right Honorable Speaker, you better seize the opportunity. Seize the opportunity and say no to corruption. Lead the way so that as a country we can stand by you. But when this institution is full of loopholes, the allegations of corruption, the service awards abound, and we cannot debate them, we cannot discuss them, what should we do? It is only seeming that now the foreign countries are the ones doing the job we are supposed to do. So I don't want members to hide about sovereignty of the country. They cannot search. Yes. Honorable government, you respond on the issues of the handsheets, but I'm telling you, the foreign country cannot. We're a sovereign country. I mean, UK cannot come and run our country. They cannot. Thanks for the guidance, Right Honorable Speaker. We are going to handle the issue of the corruption. That is okay. Kati mujjukira saga ey'amabaati agali gagenda e Karamojja. Nalongo Anita Amongo yali omu ku bakungu abaali babba amabaati. Kati Theodore Ssekikubo yali omu ku bakubaka ba parliament abadrivinga petition eyo. Era abaali mu kaweefube ow'okulaba nga abantu abaali mu nsonga eno bavunaanibwa, abamu baalondebwangamu, abamu ne batavunaanibwa. Ssekikubo kye yalinga amugamba, n'amugamba bagenda kutukuba sanctions zino zijja tulabisa n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Naye olw'okuba baali bamuvunnamira, ng'ekyamazima kizibu nnyo okusigala ng'agenda mu maaso n'okuba ng'aluulinga nga bw'ateekeddwa okubeera ng'aluulinga, amaanyi nga gavaawa. Bino bye nkugamba njagala kukutambuza mpola mpola. My personal lens, Anita Amongo ono yandibanga waliwo ekifo ekinene kyabadde nga yeetegekera, naye nga yeetegeka tamanyi nti ate alina abapimi abayinza okuba nga babadde mikwano gye nnyo, naye ate nga baleka babadde bamupima. Kakati we twogerera alabika amaze okubeera ng'apimibwa. Kakati wuliriza. Joel Ssenyonyi, leader of opposition, yamugambako era ku bigambo by'enguzi n'ebintu byalifaanana bwe bityo ne ssente bannayuganda mujjukira kye bayita kwegamba bannayuganda lwe beekalakaasa march to parliament, naye nga Kakwenza Lukira Bashaija ne James Paya Ssentongo n'abalala be batandika campaign eyo y'okulabisa enguzi egenda maaso mu parliament. Anita Amongo yalwana nnyo okulaba ng'ekyo ekintu tekyogerebwa nako. Ssenyonyi n'ava ku street ng'alabye avuuka beekalakaasa, n'ajja mu parliament maaso ga speaker n'amugamba Madam Speaker n'ensonga yeetaaga okwadressingibwa, naye amaanyi nga gaakozesa. Obuvumu bwe yakozesanga. My personal lens, Anita Amongo amaanyi gano gaalina we gava. Ate Anita Amongo ekifo ekinene ekisinga ku kyeyabaddemu kibadde kibalibwa, naye bino yagamba nti hiyase andiruma mumgaringi era byo tayinza kubigenderako, bw'atyo n'agenda maaso n'okulemesa buli nteekateeka yonna eyali eyinza okuba ng'egenda kugasa bannayuganda kubanga ze zimu ku nsonga ze baalinga bakaayanira. Honorable Speaker, in
the last about 3 weeks, the people of Uganda have been raising several questions about this people-centered parliament. Questions about how we use or even misuse the people's taxpayer money. Questions to do with accountability by this house. Questions to do with recruitment, etc., etc. And the people have been raising these issues on various fora. There has been deafening silence from this institution, Right Honorable Speaker, regarding the issues which are raised by the people. And like we are saying, we are a people-centered parliament. I've seen the spokesperson of parliament a few times on some radio stations and TV stations, confirming some, saying some are partially correct, some saying some of these allegations are exaggerated. But Honorable Speaker, to date, this institution, which is a people-centered parliament, has not come out comprehensively, unequivocally, to explain itself to the people, for which we are a people-centered parliament, to account to the people of Uganda. Sit and I give you an answer. Honorable members, I will never, and I'm saying, never give you an answer on hearsay, on rumor mongering. And we are not going to run this house on rumor mongering. I just saw yesterday where they said Honorable Okini Pipi was dealing on cocaine. Okini Pipi is here. Which cocaine is the guy dealing on? Me to answer you on hearsay, on things that you have cooked on the social media, because I have said no to bum shafting. I will not. Next item. Kati ye mukadde ako buli kimu ng'akirinkinga ku tteeka ly'ebisiyaga. Era ye ng'agamba buli kimu ekimwogerwako n'ekigenda maaso n'okuteekingibwa mbu kiva ku eryo etteeka. Naye nga ne bwe bagezaako okumulaga, ne bwe bagezaako okumunnyonnyola, tayagala kumanya, tayagala kuwuliriza, nga kirabika waliwo ekigenda maaso n'okuba nga kimuwaga. Bannayuganda bangi bawuliddwako nga balina endowooza zaabwe. Ngenda kukuwa ebimu ku bigambo mu katambi kano by'ogenda okulya nga kirowoozebwa. Anita Amongo temulowooza nti wabaddewo enteekateeka oba yandiba nga abadde n'enteekateeka nti ey'okwagala okutwala entebe ennene, nga kino kirabika kigaanye bugaanyi abadde abalanga naye we bamubala. Olowooza omupiira guba tegufudde bufi, era enteekateeka ezo okusinziira ku bino olowooza tekibadde bwe kityo, okusinziira ku birowoozo bya bannayuganda abasinga obungi era nga boogenda okuwulira nga bagamba nti omukyalo ono yandiba nga abadde yeegwanyiza, era nga kino ekikwekweta ekigenda mu maaso kituufu mukyala muli wanguzi era bbye sente z'omuwi w'omusolo, naye ate nga kijjiddemu elementi eyo naye ng'ate mabega waakyo kugezaako kukkakkanya influence gy'abadde azimbye. Ekyokubiri kugezaako kumuggyawo, sigamba okumutta wabula ngamba okumujja mu position mwabadde yeete oba mu target mwabadde yeeteeka, oba oliawo ng'ekiyinza okuddako kiyinza obutamanyibwa. Kyova olaba nga abamu ku bantu abadde ku lusegere ennyo naye ate mukadde kano be basinza okumukuba ennyo. Kakati ge maziga gaakaaba nga gakomba Anita Amongo. Bannayuganda balina endowooza zaabwe, era endowooza zaabwe zino saagala kuzitwala for granted, yensonga lwaki nzikuleetera ne nzikuwawuliriza. What is happening in Uganda today is called inside transition of power. Omuluganda omukyali gambye nti bagezaako kukyusa bukulembeze nga babukyusiriza munda, naye nga babubisse n'ekikutiya oba n'ekigoye kya fighting corruption. Naye gwe Munnayuganda njagala okimanye, in Uganda there is no what we call fighting corruption. Tekiriyo. Kubanga singa kibadde kya kufightinga corruption, Muhoozi abadde atandikira ku kitaawe, abadde atandikira ku Salimu Sale, abadde atandikira ku basisita we, Chulira, abantu ababeetoolodde, abadde atandikira ku first family yaabwe yennyini. So there is no what we call fighting corruption in Uganda. It will never be there as long as we are still running on the same system of Museveni. Nti ye yazimba ettaffaali oba ye yazimba foundation yeyo, ne waba mutabani we nga yazze muki muzina ensonga, tasobola kujjawo corruption. Wabula Muhoozi kyali mu kukola kwe kubeera nti nno ye aniveiringa eri Abannayuganda nti bulijjo mbadde nga mwebuuza nti ani awa commands, orders zivaawa waani, orders from above. Ne mujjukire bangi abatowa orders mu gavumenti ya NRM. Kati olwaleero oyo kabwejumbira azitoola avuddeyo. Ebbanga lyonna NRM bagadde okutuguza Muhoozi, their commodity.
ne banoonya engeri ki gye bayinza omuleeta mu bannayuganda afiitingemu nga tebagiraba paka we baddayo ku drawing board ne bakimanya nti balina kibala nga bakijja mu palamenti ne bakimanya nti ani asobola okubeera empiki ennungi ey'okuzannyisa ekintu kyabwe ne kibeera successful ne batunulira Anita Amonge Maria Antineto we Uganda ne balaba nga alimu olwa extravagant ne balaba nga alimu olw'okwewulira ne balaba nga alimu olwa arrogance ne balaba nga kwegamba asobola mangu okuwuguka ne bamukosa kye baagala era zinyiza okubuulira nti ssente ezimu babeera nga bazijje mu nnyumba ya Anita Amonge babeera nga basobola okutega emmundu n'amasasi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'olowooza nti ewa Anita Amonge tebasobola kuteekayo ebisawo bya ssente kisoboka kubanga ebadde empiki bwe twali tetunagenda mu kalulu ka 2026 General Museveni mwamuwuliranga ng'ayogera ku nguzi ng'era agamba nti palamenti ejjuddemu enguzi naye ate manya kino nti yabadde nga ayita abaka ba member of parliament ba NRM ne bagenda ekyankwanzi n'abawa millions of money ng'akasiimo k'okubeera nti balina kye baagala okuyisaawo buli ekyonoonebwa mu constitution y'eggwanga Uganda babadde nga bakimalirangawa balina okubeera n'olukiiko olutaba kyankwanzi balutwala mu State House Entebbe ne babawa ssente empitirivu mwalabako ku nsonga y'okuyisa ebbiru y'emmwanyi bazinonana mu palamenti mwenyininyini mwezaayita so kitegeeza nti bwe kiba kyakulwanisa nguzi mu ggwanga Uganda nawe omunnayuganda atabira bw'oba atabiraba bulungi osobola okitegeera nti no nedda kyalitandikidde ku taata wa Muhoozi Museveni so tewaliyo fighting corruption bagezaako kwalula mwana waabwe bamutuleetere bamuteeke mu maaso Muhoozi ffe tumubayinge with that sympathy card mbwe Muhoozi kati munnayo olaba jjewo Anita Amonge gwe munnayuganda njagala okubuuza osuubira nti no Muhoozi asobola okuba nga tewaliwo nguzi gye yali aliddeko mu ggwanga Uganda ye CDF w'eggwanga Uganda UPDF ejje ly'eggwanga Uganda enguzi gye liridde ng'olwaleero land grabbing okubbako bannayuganda ettaka lyabwe kikuliddwamu amagye ga UPDF ani agakulira ye CDF wa Uganda Muhoozi MK kati bino byonna byowulira nga David Kabanda awoza nti Museveni debbali nti zino ensonga leka tuzikoleko kubanga tojja kusobola kuhandolinga bano bantu nti otafire wanajja nga bagambye otafira abbye ettaka ly'abantu ogenda kugamba otafire mu muleke kye bagezaako okukola ne wolaba nga batandikidde ku mitwe emikulu gye bamanyi nti nno mizito giyinza okubawa obuzibu Muhoozi agezaako kwerula kkubo lye ajje nga waba awadde komanzi ze bano abadde mu gavumenti ya Museveni abawuliriza orders from Museveni nga either abakakkanyiza oba abajjeewo era olwaleero ekiri ku Anita Amonge bwe kibeera nga buli kimu tukiraba nti nno yes yalya enguzi talina kubeera mu kifo kya member of parliament ekifo kya Bukedya women MP kirina kubeera ng'olwaleero kigenda mu kye bayita bio election mu butuufu bwakyo naye bwe mulaba nga akomyewo nga member of parliament mukimanye nti no balina ku drawing board ku batudde ne bamugamba either kiveemu oba okuteekawa mu kaguli kuba ne bbaawe lyekkubo lyerimu nti famire yonna eriko musango gwa corruption so we mulaba nga akomyewo mu parliament mukimanye nti okuteesa kwateesebwa n'agonda ebiwawaatiro ne bikakkana n'amanya nti nno si kyasobola orders za Museveni tesikyasobola kungasa kati waliwo orders nga ne General Museveni talina kyasobola zikolera nga zirina bugowinzi ki mu maaso ye gwe weebuuze nti lwaki bino byonna essaawa zino biddukira ku supiidi ya waggulu nnyo kyenzirayo wali nekugamba nti abaana ababadde bagambanga nti Minister of Education waffe Maama Janet bw'aba nga bwe babyogera saagala kyogera ayinza okuba oba si kyekyo bw'aba ng'ali mu ddwaliro nga bakimanyi takyasobola kukomawo n'amaanyi ge oba nga bakimanyi nti agenda kubeera nga bano abantu nti bali on bed rest nti ali waka yawummula takyalina kyasobola kusalawo naye ng'ekituufu kiri nti mu ggwanga lya Uganda olwaleero we don't have what we call fighting corruption. The current situation in Uganda, it's not related to fight corruption. Teri nawe bigattira. It's transition of power. Inside the transition of power, bali mu kukyusa buyinza. Kubuzza wa Muhoozi mukimanyire ddala nti kati Muhoozi yafuga newankubadde Museveni gwe bateekawo nga awangudde
PLO yakozesa NRM nga yes eri emabega wa General Museveni basobole okumakinga sure nti no mutabani wa bamuteeka mu kifo kyovola abantu akalukalu neno. It was a serious 100%. It wasn't even a 99 but it was 100% a military takeover. Majege gasalawo ani agakulira ye CDF yani ye General Muhoozi MK kati ndowooza wogatta ebintu osobola bitegeera kino tekyaliko kulwanisa corruption. Enguzi weba etandika inatandikira mu nyumba naye weba yatandikidde mu nyumba kitegeeza bali mu kukyusa buyinza. Ebyo si bigambo byaffe, si bigambo bya mukutu guno, wabula bigambo by'abantu ssekinnoomu abagoberera omukutu guno era abalina endowooza zaabwe. Nakugambye ngenda kuwa endowooza z'Abannayuganda otegeere nti ddala ebintu bino naawe osobola okubifumiitirizaako n'ogenda mu comment section n'obaako endowooza yo gy'owandiika gwe obiraba otya era olaba ki. Nga Nnaalongo Anita Amongo agenda maaso n'okuba nga afeesinga embeera gy'agenda maaso n'okuba nga afeesinga byo ebitereke ebigambo okuba nti byasangiddwayo bigenda maaso n'okuba nga bitwalibwa naye yennyini ekiddako tekimanyiddwa. Kakati njagala owulirize bino ensonga zino lwaki nzikuwa nti njagala ogende mu comment section naawe ompe eyiyo tugende nga tugattagatta tulabe ekituufu kyeki. Bino birowoozo si by'abantu ssekinnoomu si bya mukutu guno. Wuliriza. Amaanyi ge bamutaddeko gonna si ga kulwanyisa buli bwanguzi. Amaanyi ge bamutaddeko ga kumuggyako maanyi ga byabufuzi kubanga abadde yamala dda okunyweza parliament aba opposition aba independent na aba NRM bennyini nga bonna abalina kakakwata ekyo buli mwachi kiriza era yakyogera n'agamba nti tabadde na parliament tabadde na kuvuganyiza mu parliament yewedde naye no singa abakomyewo y'enundu 12 era tagenda kuba na kuvuganyiza mu parliament. So ebintu byonna gana bisa nga bwabyagala kyali kitegeeza nti Anita Amongi wakati awo kubanga Museveni bw'atunda mutabani we nga akimanyi tasobola kugenda mu bantu najjayo kalulu ng'ekyokozesa parliament okuyisa etteeka nti president alondewe mu parliament then wakati awo nga Anita Amongi kyangunya kyakutwala buyinza nga Museveni abaabwe yambudde kati gemanya gamuteereddwako kyenkakasa nti bamunywamu maanyi ga byabufuzi n'ekirala okumukkakanya okuba nti ebyama byabadde alina abisirikire either asigaze obulamu nga tagenze mu kkomera oba n'okusigaza ebimu ku byobugagga bwe. Naye Anita Amongi tesimulaba ng'omuntu nti ali awo musibe balina ekimunyigiriza tekiriwo wabula bali bamwekengedde abadde ayina political powers z'abadde akuba nti azinywezezza kubanga bwe tudda ku kyenguzi omusajja gwe bayita Mawanda yakwatibwako y'omu ku basajja bali mu kibiina kya mutabani wa Museveni. Mawanda musajja wa Mukiga n'abeerako eruzireyo n'akomawo naye mu bantu ababbi eggwanga lya Uganda y'omu ku bantu basinga okwogerako n'abalala bangi bannamateeka bangi abantu bangi NRM sente nnyingi zibatutte. Ekirala bwe bagamba nti Anita abadde muli wanguzi then budget zibadde ziyita mu ngalo ze nga zigenda supplementary budget sente zigenda mu State House sente zibadde ziweebwa loko ziweebwa penalty ebitongole by'emwanyi ne compensation zitalina mukululo n'ebirala bingi sente zibadde bagamba nti Anita Amongi nti Museveni yennyini yazesabira baziwa abantu ebitongole byagala okuziwa Anita abadde aziyisaawo era nga tezibako kubuuza era buli mwaka ng'azibawa watu nategerekeka. Kakati bwe kibanga Anita Amongi abadde muli wanguzi then ate bo babadde akolera babadde ki kubanga bwe tugamba nti Anita Amongi abadde muli wanguzi yes tukikkiriza naye enguzi ye ebadde jeno kubanga ye yatandikirwako budget okakasa parliament kubanga parliament yeeyisa budget y'eggwanga so abadde agikulira abavunaanyizibwa naye ate sente sinaba kulabayo ministry n'emu complaininga nti wano mu budget ffe mwatuwadde sente ntono obuuli awo bantu ba bulijja tebajja ne babyogera ne bagamba nti ebyobulamu babiwadde sente ntono n'ebyenjigiriza naye ate bawadde nnyo ebyo byokwerinda. Kakati singa tufunayo okwemulugunya okuva mu ministries nga bayita mu office ya prime minister nti sente ezaweebwa ministries ezo tezamala nga kyava ku parliament nti parliament yayisa sente ate neemala nezeddiza ekyo kyanjawulo naye banga parliament yayisanga sente nezigenda mu bitongole bye bazaagala gye zitalina kugenda nayo nezigendayo kitegeeza nti Anita Amongi bino byomuvunaana busammambiro kubanga ye abadde atambulirwako ensonga budget etandikira mu ye amateeka gatandikira mu kitegeeza nti budget zonna zibadde enfuza abadde zaakola era ebirimu gyonna gikoleddwa mu kiseera ekyo namwe abadde bagattaganya naye okuva mu State House n'awalala muba mulina okugenda nga maaso nga mwebuulirizaako abadde basaba sente ezo kubanga abadde azibawa. Therefore ministries zo zigamba zitya then tutunule ne parliament nga yo ensaasaanya yayo sente zitambulirako n'abakungu baayo okukola emirimu gyayo ekyo kijja kutwangwira. So ensonga Anita Amongi kati eve mu magye eve mu poliisi obanga bamukutte oba bamutadde mu house arrest bateekewo okubuuliriza investigation bamukwate bamulete mu kooti balaga Anita Amongi kiyafiriza eggwanga ye ng'omuntu
nti eggwanga lyagudde mu katyabaga k'ebyenfuna kubanga Anita Among twategedde nti ebyobugagga byabadde alina mu ggwanga oba bya sente zabbye mu ggwanika ly'eggwanga mu myaka 5 zibadde zibalirirwamu obuwumbi oba 15 then mu ekyo tufiiridwa sente bwe ziti nali tujjukire kyatwaliwo abatwala trillions kakati ebyokutwala emmotoka ya Anita Among balumba makage bali mu kwaza bali mu kola kutya kati baba tutte emmotoka kati atega amayumba bagenda gakola batya kimmotoka bagitwala bagibulirizeeko baginonyerezeeko emmotoka ez'emmotoka ebigiriko oba ogivuga oba togivuga kubanga emmotoka yatambulira emmotoka ziba mpapula yo nyine ebeera waawo n'empapula ogirabira ate era kiba kizibiti kakati ate ez'ennyumba nazo bagenda bazisimule bazitwale ku side tulaba nga bakola mboozi ya kutulimbalimba na kutubuzaabuza nti emmotoka bazirabye nga bazeetolooza abatwala eno batwala eri emmotoka zibatwala ku sipiika okuvuga emmotoka ez'ekikanga ekyo kya bulijjo kubanga bonna zibavuga bali mu gavumenti zimpenkoni obukadde 5 6 bwe zityo okitegedde naye ate ye maasita we kubanga kirala singa Among ono singa ebize bimwogerwako nti muli wanguzi n'ateekebwako n'olukiiko lulamba kumbi emyaka 2 n'ekitundu nga Ssenyonyi ali mu position ya leader of opposition byonna byakomplaininzako ne mu bukiiko obaddewo bonna nga bulaga nti enguzi we eri amaanyi nnyo naye gavumenti yakola etya lwaki ye mulinzi kumalako kisanja kye butereevu n'asooka bamukwata lwaki tebamukwata luli lwaki tebamugulako misango lwaki bamulinda kati era lwaki ye babikolera mawulire kusaawe eno obanga kyasobola n'okutambula nti bamugye mu maka amalala bamutwale mu maka amalala agenda abagulirewo gy'ataabadani abaguliddewo kati eyo nabya kutubuzaabuza kutusibako kigoye ku maaso kutujja kumulamu okutulaga nti kati Anita Among kyekizibu nedda Anita Among si kyekizibu Anita Among abadde muweereza era position wabadde Kadaga we yali era Kadaga byakola Anita Among kwa topinze ekirala era ona oboth ajja n'ekyagenda okutopingako kubanga akulembera eggwanga yasinga okumenya amateeka yasinga okwetaaga sente tewali Museveni muntu gwagenda kukozesa mirimu nga temenya mateeka alina kubanga alina omuntu omumenyi w'amateeka gwalina okukozesa era kubanga bwe bagamba nti ababadde bakolagana n'Among bennyini bagenda okuwa position nti bakole olw'okwedifendinga nga balina okuyisa byonna bye baagala kubanga balina emisango gye bazza wansi Anita Among nga agavaninga parliament abamu bagenda bawa emirimu bagikole nga balinga bakola ekibonerezo bagambye kola kino bagambye kola kiri nga alina okukikola kubanga singa takikola n'agobwa misango gimuggulwako kati tuli mu nsi ey'abaganga so ebifaananyi bya Among bino Mukama tusaasire bive mu kifaananyi ky'abantu Among sente zabbye tezigenda kudda malwaliro tezigenda kudda masomero tezigenda kuddawa naye ate again ku sente ezibbiddwa sente Among wozibalira byonna biri mu mugagga we mu mayumba mu motoka era tebiradde emijije bikola kubanga sente za Among zigenda mu ofisi ya president ne bamwongera n'endala bigambo by'abantu sekinnoomu si bigambo bya mukutu guno yadde abaguddukanya wabula ebyo nkakasa obitegedde bulungi nnyo njagadde nabyo tubisheyalinge obeere ng'obimanyi bulungi nyakugambye n'abagenda okudda mu bigere bya Anita Among bagenda kukola ebintu tetubasuubiramu nnyo kyanjawulo kyokka ate bwe twetegereza era bwe tutunulako ku nsonga zino era mu ngeri endala wuliriza nakugambye waliwo lisiti y'abantu ababadde oba abagambibwa okuba nti bali mu kattu olwa bino ebintu ebigenda mu maaso olwa Nnalongo Anita Among abamu nga babadde mikwano gye abamu nga babadde babaka ba parliament nga bakigambibwa okuba nti bano be babadde close ennyo era nga nabo mu kaseera akatali kanene bandibanga nabo ensonga zaabwe ziri fayiro zaabwe zandibanga ziri mu kuteekebwateekebwa jjukira abamu twabakuwaddeko n'olunaku olwajjo Moses Magogo ono ye MP akiikirira Budyope East ono mwami wa Anita Among agambibwa okuba nti naye yagiddwako dda ne passport ye era nga takyasobola kufuluma ggwanga lya Uganda naye ate ye tetunnawulira we bamunoonyerezaako ye mu bino byonna bye tugenda maaso n'okuwulira omusajja amanyiddwa nga deputy speaker omukulu amanyiddwa nga Thomas Tayebwa tannaba kubanga ayazibwa tannaba kubeera summoned tannaba kuteekebwa mu mawulire tannaba kubaako nsonga yonna kwegamba tannaba kubaako mbeera yonna gy'ateekebwako eraga nti oba oli awo naye ebibyo ebijja naye ng'ate bano babadde bali close nnyo ne Nnalongo Anita Among ne speaker oli abadde deputy we nga kiraga nti bino ebintu byandibanga waliwo ekitali kituufu kakati omukulu oli kyagambye nti wandyekanga ng'abamu ku babadde bakozi bano babadde oba bagenda okumuddira nga bo bagenze mu maaso bakontinuwinze nga Anita Among oli kyagambye bw'omulaba ng'akomyewo mu parliament ng'omubaka wa parliament ne wanaaba ali ordinary MP kitegeeza wajja kubaawo negotiations ezigenze mu maaso Anita Among abadde abalaki bala mu lunaku lwajjo waliwo akatambi akalabiseeko ng'ayogera ku kigambo transition kigambo ekyo kiba kitegeeza okukyusakyusa obuyinza mu ngeri yonna Cissy Namujju omubaka wo omukyala akiikirira Luweero yakwatibwa n'abeera remanded
Luzira prison. She is facing serious charges related to a legislative budget corruption scandal. Ono naye bino byonna nga byekuusa ku nsonga za Anita Amongo era nga Sese Namuju Dioniza wetwogerera naye ali ku ndeboolebo ez'okubeera nga naye essaawa yonna fayiro yeeteekebwateekebwa. Yusuf Mutembuli ono the Bunyole East MP era nga deputy chairperson wa Legal Committee of Parliamentary Affairs ono naye agambye okuba nti ku misango giri ne Paul Akamba owa Busiki County mubajjukira abo abakwatibwa dani ne bateebwa. Kakati ensonga ezo zigambibwa okuba nti nazo mukadde kano Anita Amongo yandiziviirako okuttuka. Kigambibwa Honorable Nammere naye ebibye tebinnaggwa newankubadde ate abamu ku bannayuganda bamulaba eyandiba okubanga abadde mupimi. Abantu bano wammanga abagambibwa okuba nti bandiba nga baliko kye bayita close security scrutiny essaawa yonna bayinza okuyitibwa. Anthony Akol Kiraka North, Martin Mapenduzi Ojara Mapenduzi Badege Raibi Division, Dickson Kateshumbwa Shema Municipality, Esther Anyakun Nakapiripit, Dani Chimosho, Patrick Isiagi Kachumbala County, Francis Adobe nono gobaita Patrick Ayeku, Esther Afoyochan, Habati Ariko naye Joseph Sabiti abadde abakozi be n'abalala naye ekisinga okwewuunyisa n'ekisinga okwennyamiza mu mannya agaliko question mark ng'essaawa yonna wandiwulira nga bayitiddwa. Okimanyi mwawulikiseemu n'erinnya erya Honorable Abubeka Kawalya obaka wa kibiina kya National Unity Platform akiikira abantu ba Lubaga North mu Parliament. Erinnya lya Abubeka Kawalya lyalabikidde ku bantu abateeberezebwa okuba nti babadde balina kye bamanyi ku ddiiru eza Nnaalongo Anita Amongo nga byonna bigambibwa nti Anita Amongo ono yandibanga abadde abalabwa pulezidenti oba nga babadde babala. Kakati oluvannyuma lw'okubala kirabika naye ne bamubaliramu. Kakati abadde abalobwa pulezidenti ate bandibanga gwe baagala okukozesa then bakole transition babeere nga obwa pulezidenti ate babuzza mu mikono gy'omuntu omulala nga bw'owuzize ng'owulira ebigambo bigenda maaso n'okuba nga byogerebwa era nga bwenjagala owulire ebigambo bya Shama wano mu katambi kano nga bwenzija ogenda maaso n'okuba nga nkwongerayo nga bwe nkugamba era nga bulijjo nti ffe tujja ne updates buli kaseera. Kakati na bino genda maaso n'okuba nga obiwuliriza si kawanvu nnyo kawulire okamaleyo nzije tweyongereyo. Mwezi ensonga tujjemu ebintu bibiri. Tujjemu corruption scandal eyabaddemu then n'ekirala tujjemu ekintu kye bayita domestic acceptance by the public. Kiki bali mu kutubala. Manyi abantu bano batulabako abantu batuyitira ddala mbuzi. Okitegeera batuyitira ddala mbuzi. Njagala mumanye nti Uganda is undergoing transition. Ziri transitions bbiri eziri mugenda maaso mu Uganda. Waliwo transition gye tulina okufuna ffe nga bannansi. Then waliwo ne transition bano gye baagala okutuwa. Nga bo okitegeera after committing atrocities, okuba abantu, okutta abantu, enforced disappearances, imprisonments, murder, torture, and all sorts of human rights violation, which is against the international charters. Kati abaami bano balina transition gye baagala okutuwa. Muhoozi Kainerugaba MK project yali mu kugenda maaso ez'emu n'ez'okukabupya naye ez'okkidde mu version ndala nnyo. Ekintu kino baagala kukikola batya? Njagala tugendeko wa Ibrahim Traore. Era kakati weeks zino ngenda kupanga mpira nnyo mu West Africa awo tegerewa bwe baagala okutuvuga. Nakugamba nti ebintu bye ngenda okusomesa ogenda kubanga obirawo. Abantu bano bali mu kubala transition ya Ibrahim Traore. Naye nakugamba gwe munnansi oba tomanyi maanyi g'olina. Just eno revolution yennyini gye tulimu ogenda kakasa kikyoli. Ogenda kakasa amaanyi g'olina. Kati bagezaako kukuba ne bakuzeero naye nga nkugambye gwe target. Gwe kubanga tukkirize nti eno regime yagifunye ekintu kye bayita international rejection ebagifunye nti balayidde nga tebalina DRF nga tazirina. Naye ono mwami okulayira kwe yagambye kati ekijja kikole kijje then kamba pangire ki transition okirya kamba pangire ekintu kibayita transition. Nabagambye twetegereze nnyo ebintu bino. Yes, twetegereze nnyo ebintu bino ffe aba Uganda Independent Mindset Front twetegereze nnyo ebintu bino. Baagala kutubala Ibrahim Traore etya okugezaako okufuna transition ng'eya Ibrahim Traore egenda kubeera etyeno. Olina okusooka n'okakasa nti olina ekintu kye bayita domestic acceptance oba social factor, the deciding factor. Abantu kubanga nakugamba nti zino gundi ezigenda mu maaso wano ensi yonna yonna okuyimirira ku bintu bibiri. Kati ebino ebintu bisatu. Kati ebintu bibiri bwe biba nga abiganye nga influencer aganye, the influencing factor that is United States of America, then the determining factor gye bayita Bungereza. Still oba osobola okufuna obuyinza senga obeera omaze okapchalinga n'ofuna ekintu kye bayita social factor ng'ogifunye. Bannansi kino kye nakugamba nti gwe munnansi osobola okukeera ku makya
n'ogamba embassy eno mufulume wano ne bafuluma xenophobia egenda maaso mu ggwanga erya South Africa okitegera osobola okera ku makya n'ogamba embassy y'ensi yonna yonna mufulume wano kati naye oyo w'emmundu tasobola kukikola tasobola okitegera kati the only way okuleeta ono into power alina okuba nga amaze okukola ki ng'amaze okuyita mu kalulu vuiki tasobola kuwangula kalulu newe kabeera kamu newe tukama nti nakalulu kapulwe mu nnyumba yaabwe tebasobola kumulonda okitegera kati engeri gy'alina okujjamu erina kubeera kudita naye bw'obanga ogenda okukola kudita yonna yonna tokeera ku makya n'okola bukozi kudita mu nze empambya amagye gateekinze over no olina okubeera n'ekintu kye bayita social factor nti bannansi kudita gy'ogenza okukola oba gy'ogenda okukola erina okubeera nga bannansi bakola ki abannansi bagikkiriza kino kyekyali mu West Africa Niger Mali ne Burkina Faso nti omwami ono singa akeera ku makya nga si gwe baalonda n'akola kudita ku kitaawe wadde wetuli awo talina legitimacy okitegera najja n'akola kudita oyo abeera against the constitution of the Republic of Uganda kudita tezikkirizibwa even the international charters kye kisooka okukolebwa bacapitalists be basooka kubanga this is against the United Nations Charter kubanga basayininga ku kintu kibayita Universal Declaration of the Human Rights Charter okitegera ekwata obuyinza n'ebwagwe mu nnansi akola asembayo kati senga akola kudita eno n'agikola mwe bannansi nga muganya okukkiriza kireeta international powers okujja ate bo okulwanisa regime yennyini ebeera ekoze kudita kitegeeza nti ono not only nti agenda kufacinga challenge oba difficulties within the system nti mune mu system yennyini mulimu abatakkiriza kujjako but still again are facing difficulties to convince the international community era challenge ebeerawo yakubwa nkiddamu yakubwa neki kyakikola senga akeera ku makya n'akola kudita nga mwe bannansi muli ku side ne mugamba yes tuwagira ne mweyiwa ku speed nga Ibrahim Traore kyakola nti Ibrahim Traore ne banne bali bagenda kudwa amagye ga France okitegera bali bagenda kudwa amagye ga France ne Komesa bali bagenda ne ECOWAS yali genda bakuba era ekyabaleetera okusooka okuwithdrawinga mu ECOWAS okitegera ekintu ekyo naye olw'okubanga nti bannansi bezensi zibayita kati EAS countries oba Sahel countries ezo nti bannansi abali mu ezensi AES countries boye beeyita abasatu abo kakati olw'okubanga nti bannansi b'ensi ezo baali bakkiriziganya n'amagye gano kye gakoze kyali kizibu nnyo amagye ga ECOWAS kubanga njagala ojjukire nti ECOWAS eno kwagala okulumba Nigeria yali kwagala okulumba Burkina Faso yali erina kuyita Nigeria waliwo Koskafa we yabaleetera n'okuwamba ennyonyi ya Nigeria Burkina Faso n'egiwamba n'emala n'egita okitegera ekintu ekyo kati ECOWAS yali yagaleetera Nigeria naye nga ECOWAS eno eri sponsored by French army okitegera amagye ga France oba the French government okitegera kubanga ki Ibrahim Traore ne banne kye baali bakoze kiri against the international charter kiba kigimenya naye olw'okubanga nti balina deciding factor nga bannansi bagamba nti wadde awambye akoze kudita ffe tumwagala okitegera wadde akoze kudita ffe tumwagala okitegera ekintu ekyo ati nekibeera kizibu nnyo amagye ga ECOWAS n'amagye ga France okugezaako okuactivatinga international doctrines and international charters okuza-activatinga okusobola okujja okutaasa okujja okuwamba Ibrahim Traore era ekyensonga lwaki abafuukidde ekizibu paka kati okitegera ekintu ekyo nti alina the deciding factor agirina nti kati noba omuziza buzza mu kalulu ne mugakatudde mu kalulu era sikiri wasobola okukabakuba naye ye alinamu kiri ekyamampa nti Ibrahim Traore ne banne be bali mu kukola bakyalinamu bekisimu abategeerera ekyo bakirina nga batandise okukakana nti bagenda mu kalulu already Ibrahim Traore asobola bako ekitali ku ono then number 2 Ibrahim Traore oyo omutunulya ne banne nti ye gyali kyangu nnyo nti already system tebagirinaako kakwate kamanyi nti baali mu magye yes yali mu magye nga kapiteeni nga mwali mu magye naye wotunulya ku bikolobero ebyakolebwa bannansi ba Burkina Faso ebyakolebwa ku bannansi ba Burkina Faso Ibrahim Traore ate teyabikola ki teyabirinaako kkonyenye kundi okitegera ng'ono already alina hatred kati okwagala okumuteeka mu transition eno okugivuga balina okusooka ne bakwata buli kintu kyonna kye mbadde munenya gavumenti eno omwami oyo agenda kukikola nkiddamu buli kintu kyonna kye mbadde munenya gavumenti eno omwami oyo agenda kukikola okitegera mu kukikola kiba kitegeeza nti agenda kuddamu asike sympathy asike emitima gy'abannansi mutandika okukisa sakidati alikitimizinga kudita oba take over yonna gyayagala okukola okuva ku tate nti mwe bannansi mugenda kubeera ku side senga international actors batandika okuinterveninga okugezaako okumusuuza kino eno kyabeera akoze ng'ayagala asitule mwe bannansi mujje ku street mutandinge against the international actors eyo transition gye bali mu kutubala naye bakulu tubagamba nti we are watching tubalaba every move gye mukola tugiraba Uganda transition gyerina okubeera nayo
yeno eyabannansi abaakira ku makya ne balonda ne bagamba ono gwe tulonze eyo transition gye twagala. Teri transition gye mugenda kutubuzaabuzamu kubanga you are dealing with the smart generation. Tetugenda kubavuula but we shall out reason you. Tugenda kubalabisa buli movie gye mukola. Omwami ono alaga nti kati ali mu kulwanyisa corruption. Atandise n'omuntu obwedde aliko amasannyalaze Anita Amongo mu Uganda we yasinga okubaka amasannyalaze ga corruption. Lwaki? Bamuwujja dda okuva mu international actors. Kati naye gwatandikiddeko okitegera ekintu ekyo gwatandikiddeko okulaga nti naye akola ki nti naye alwanyisa saki kubanga ono yaliko amawulire okitegera yaliko amawulire nze nabagambye tutambuze corruption scandal waba nti omuntu amaze emyaka 6 ngabba alina obugagga bwe butyo ate banene bamaze emyaka 4 bo bayimiridde batya tutambuze corruption scandal naye bannayuganda twebereremu tebatuzanya buno butrap kufuna gundi change eya Ibrahim Traore mbu nga naffe bannansi tuwagira no please ebyo tetubikiriza twagala ekintu kye bayita democracy twagala human rights. You should not mess with us, you should not play on our minds. Okigere ekintu ekyo so ali mu kuba transition bajibukidde mangu yeye kakati ono general asobola okulwanyisa enguzi yalemesa gundi muzeeyo yajimuya mulema enguzi muzeeyo mu kumulema enguzi general ono yagenda kulwanyisa enguzi bali mu kusiriwaza okigere ekintu ekyo bali mu kusiriwaza bawe transition nga nawe ojiwagira ogambe kasita yalwanyisa enguzi kasita yakwata kino yataba political prisoners yakola bwati ekitegeeza asobola ono musajja asobola n'okukola constitution n'aji restore nga nagizamu age limit nazamu ne term limit wamala okutulako nga namwe mukkiriza naddamu n'abijjawo. So let us be wise and open our eyes. Transition gye twetaaga okufuna yeri international ng'ono ali mu background yange ye president wa Uganda nkiddamu ng'ono ye president bakulu ebintu bino bintu byakulonda bintu by'abantu kwesalira temuturapinga please don't rape us tugamba tugende in the right criteria omuntu zalina okuyitamu okufuuka president okitegera omuntu zalina okuyitamu okufuuka president w'eggwanga tugenda kukiriziganya nakyo naye ate mwagala turapinga bulwetis why going to rape njagala owuliriza ono Kabanda then tweyongereyo ogenda kutegeera kyenkugamba. Bwe tuba twagala okumalawo enguzi mu Uganda omuntu eyatandika okwogera enguzi okulwanyisa impunity state capture obubbi obuli mu government ye General Muhoozi Kainerugaba kye tulina okukola yayina eddagala. President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wummula enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo President Museveni tugamba nti districts nyingi ani yazitondawo President Museveni. Constituencies nyingi ani yazitondawo President Museveni. State capture kati nosanga ng'omuntu atayina kifo mu government nga yakulira okutwala abantu wa president yakulira ba investors yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi yaleeta yakati yakulira abannamawulire eyo state capture nti president ayina weyenyenyeza bwagenda okugira bwati nga anti Kayindo otafiire kati newankubadde ettaka yali bimuleke kubanga yaleeta bushenyi abantu beyo bajja kunyiiga iyo state capture ino okuvaawo nti Kabanda bw'ababbi ekintu nti abayi mubende bagenda kunyiiga tetulina mu kujjanjaba kiwundu tuli kimasaajinga kati we Kabanda wamwe akatambyako kedda kamabegako kati no byazenga abalaga nti kakati tukute ba UPDF officers wanguzi tulwanyisa corruption wana mu UPDF oyo beba gundi benguzi beba godfather benguzi bobe nyini beba godfather wa corruption bobe nyini beba godfather abobubbi ono gwalagira ko waleno gwatulagira continue ono tusobola mugira ono just grab oyo taina wabye not even a quarter kubasajja bano bebatubye not even a quarter just imagine ndi system beba controlling ebyobugaga byenseno byonna beba bitwa 100% byonna byabo beba controlling ebyobulimi budget zonna beba zi controlling deals zonazo nezitya beba zi controlling beba controlling minerals zensi okitegera aid beba gikwata grants beba mutwala buli kimu ekijja mu ggwanga bebakola ki beba kitwala akati ate ali mu kulimba ate ali mu kutereza simanya ali mu kulwanyisa nguzi ikije muri mu kulwana umubanga mwagala okulwanyisa enguzi mwetandike mu nyini mwesibe mu nyini mutandike okwesiba kubanga godfather w'enguzi tumumanyi enguzi eri mu DNA so kakati ono yego baliko already bali ku mulambo ogwa fedda bugwe bali mu kuba empiso kitegera bali mu kuba empiso linnya ki erivuga zipeti fight bazitaddewo simanyi Piero yu simanyi Jeno nakola kino erinnya erivuga eriyo
yebagala mbu bamukomyewo manyi bannayuganda muli galipo nnyo bannansi muli galipo nnyo nti kati nammwe waba mulese then mugenda kwanguwa okukkiriza kukitegera ekintu ekyo so tubeere open, let us open our eyes. Bano baagala kintu kya Burkina Faso, baagala kintu kya AES countries kye baagala okutukola mbu bagenda okuwamba nga naffe tuli ku side yaabwe bakulu tetugenda kubikkiriza. Kyova olaba omwami ono ne wali baali baagala kuleeta Ibrahim Traore mu Uganda nti ajja akyaleko mu Uganda wano asika abavubuka then alage nti no amagye gawamba basobola okubaako kye bakolawo. Enguudo zonna construction bills zonna ezigenda maaso mu Uganda zikolebwa magye. Ani akulira amagye? Ati bakugamba nti akubiriza bulungi nnyo enguudo z'omu Uganda azikubiriza takkiriza bubbi mu magye woba akukwatira wakuba jeke akomewo kino ekintu kye baliko bali mu sympathy bakulu. Muyina okufeesinga ebikolobero bye mukoze bannansi ebyo muyina okubifeesinga tusooke tu answering ebyo then tuyoke tujje okyegera ekintu ekyo tuyoke tujje twesimbewo otherwise tetugenda kukkiriza nga ffe bannansi ebyo bye mulimu kutuvuga mu reverse psychology tetugenda kubikkiriza ffe twabirabye dda twabalaba dda munoonya kamupaka naye bakulu teri nga wekyahappeninga ku birthday wekyahappeninga nga mulimu kukattuwa yeyo weeri bannansi tebabaagala bannansi tebagala ezo transition ze muri mu kutupanga ezo bakulu ezo transition ze muri mu kutupanga tutaddewo amaaso gaffe abiri galaba. So munnayuganda weebereremu buli kintu ekijja wano tukiyita diversion. Before you get excited soka tutunuulye ekiri mu context eri mu kino ekintu kino kyebakola kye batuleetera. So si buli kimu nti ekijja ebeera diversion. No please, tebeera diversion bakulu. Eno tebeera diversion, eno si diversion. This is a transition eri mu kugenda maaso kutujja kuyaffe gye tulina okufuna. Yes, naye nga baagala kukola ki? Baagala kufuna deciding factor. Tasobola kukwata buyinza nga temusazeewo. Ne wakeera ku makya n'akwate mmondu. Ne mukeera ku makya ne muyiwa ku street ne mugaa tetukkiriza agenda kuvaako kubanga agenda kuwa. Ekyo kyabeera akoze kibeera against the international charters. Ate jjukira ono alina challenge within and outside the system. Kati byonna abirina kati wali obuzibu. Okitegera naye kikyagenda okukola tinekwana abeera ne fight within the system. Nti nga system yennyini ntemwagala naye nga mwe bannansi much of the population ng'emukkiririzaamu asobola okufuga kubanga bali they are just a few individuals of which it is a few individuals versus the population, the total population of over 50 million Ugandans alina okukonvinsinga mbu ekintu kye kyabeera akoze kibeera legiti era kukakasa nti agenda kukolerera Uganda yattu paka kuwulira bubi. Ebyo byakulaga nti nkola enguudo z'omu Kampala ekibuga kirina okubeera omuyonjo. Eyo tactic y'emu eya Paul Kagame tujja kubanga tujyogerako nayo tugimanye. Tugenda kubanga twogera ku ya Muhammad Domboya, tugenda kubanga twogera kujja no koyita bona tugenda kubanga tujogerako tuzisunsule wana eno nzikutere ku meza then bwe otegere bana abantu gye baagala okutuvuga transition gye baagala okutuwa etakwatagana na yaffe ffe tulina yaffe gye tulina okufuna wabula nabo balina gye baagala okutuwa ffe tulina okufuna eyaffe kubanga eyaffe yentuufu yeri mu mateeka yeri recognized yeri internationally accepted. Okitegera ekintu ekyo elected president is Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president. So temutuyiiya bakulu ebyokutuyiiya byo mu biveeko kubanga n'abantu bemuyiiya nabyo bagezi. Abantu bagezi just kye mulina okukola do what you have to do and what you have to do is dialogue. That is all. Bino byonna bye muli mu kufumba. If you don't accept dialogue then you are wasting your time. Umala biseera abakapitalist bajja bakuba njiddamu abakapitalist bajja kubakuba kubanga amapesa gemugezaako okufumba domestically tegagenda kukwata. Tegajja kukwata yo tegasobola tegagenda kusobola. Kintu kye tugamba kiri nti let us have a peaceful dialogue, a peaceful one. Tukwate obuyinza tubuddize bannansi gwe bagamba nti gwe balonda tugende n'oyo wembanga temukkiriza tugende mu kalulu tugende mu rerun tufune akalulu akali free, credible and fair. Twekuba akalulu on conditions nti mugenda kufuna amnesty. Naye ebintu bye muli mu kuyiiya aliba political prisoners abantu basibe eri abantu biki ebyo bye muli mu kuyiiya amapesa ge mupanga ate muliko ne report ya Amnesty International. Muliko report ya Amnesty. So ebyo bizibu bye muli mu kwepankira mwe mwennyini mubipange naye nga mbabuulya at the end of the day you are going to yield nothing. Temuna kye mugenda kufunamu kubanga bannansi kuno bali soba ate balaba nkiddamu bannansi balaba kuluno temwira mugenda kutuyita kutusiriwaza zi past regimes ezitusiriwaza nga zitukolako ebintu byabwe ne bagenda ne bakola byonna basanze this time round not us. So temutugezesa bakulu etubadde tugamba kyekiseera your time is out. Ekisooka mwerayiza nga tetukkiriza. You did not get our mandate okwerayiza. Kakati kibalidde mbu ate mwagala kutuyiyamu mutukolerera era kino ekisanja kino teri kwebaka
kino kisanja bakiyita teri kwebaka temujja kwebaka tugenda bateekamu zi diversion tugenda kubateekamu emisolo tugenda kubateekamu buli kimu naye nga tukakasiza nti mukola ki temwebaka so naffe bannayuganda tetwebaka ku kino ekintu kubanga ebintu bali okupanga senga tunabyebakiramu tubeera tuwedde nkiddamu ebintu bali mu kutuyiya n'okutupangira senga tunabyebakiramu ffe ffennyini tubeera tuwedde lwaki kye tulina okukola naffe tetulina kwebaka batubala tubabala tukakase taddamu kufuna kintu kye bayita domestic acceptance takkirizibwa nga wabadde ng'atambula bw'atyo nti tumwagala yeekibeerewo ekityo n'emikolo gye tugizire buli kimu ekye tujja kukizira paka nga tutuuse mu New Uganda gye twetaaga tugenda kufuna New Uganda ekikyumba kakasa tetudda okweraliikirira tetukola ki tugenda kufuna New Uganda tugenda kugiyingira wabula bano balina gye baagala okutuwa naffe tulina gye tulina okufuna tulina kufuna eyo gye tulina okufuna kubanga ffe bangi tuli bangi tulina okufuna eyo ennyinnyini yatutegekebwa gye bayita ensi ensuubizi New Uganda nawo gyetwogera kira gye tukyayimiriddeko nga tugamba nti gonna amapeesa mugagire gajja kuggwayo nga naffe tugamba at the end of the day we are getting what is ours. We are getting back what is ours. Nabagambye ebyokukola byangu nnyo singa mubikolako. Ekisooka so muzoke mwekwaate mwesibe lwa bubbi. Then mukomyewo minerals za Uganda zonna zidde. Ebintu byaffe bibuzeewo bye mutatte mu ggwanga lya Rwanda bikomewo. Today tukwate bonna babadde mu gavumenti okumala emyaka 4 tubakwate. Then tujje tukwate ettaka ly'abantu tulibaddize ba political prisoners bateebwe then at the end of the day fe tulaba nansi kyetusobola okubakolera naye watali ekyo awo mwerimba temugenda kusobola kutuvuga kataka for God and my country Uganda. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.